Balamusiza nnyo baganda bange mwenna abalwanyi b'eddembe, bafutu soja, abakulembeze baffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baganda bange nvuddeyo olwaleero ne nkola post. Ne mbagamba nti media outlets nga NBS, NTV, Daily Monitor, Museveni apulaninga okuzikozesa nga state witness. Mwena mwali temwebuuzizza lwaki Kanale Mugume yali involved mu kalulu ke Kawempe kano. Era on one incident ka video ako musobola okukalaba. Kanale Mugume ayina we yasanga omusirikale nga bali babiri kapiki. Ng'omusirikale oyo akutte waya y'amasannyalaze oba ye solido bamugiyita solido. Omusajja oyo Kanale Mugume yayogera naye mu linnya Rwanda. Omusajja oyo n'alinnya piki n'addako. Kaakati kye bapulaninga nti bano abasajja be mwalaba be baakuba aba NTV simanya abakoze batya abo bonna be baakuba be mulabye ebbalamu byagenze okulaba n'abagamba nti bannange tusaba mutusonyiwe biki bagenda kuba compensatinga. Naye abaana baffe tewali n'omugoba compensating. N'ekirala kye bapulaninze olwaleero ndowooza mulaba mwenna bali ku social media. Mulaba NTV, mulaba NBS, mulaba Daily Monitor, mulaba Simba, simanyi wa BBS Terefina wanayo mweri. Amukitegeera bapostinga post after post, post after post. Bapostinga ebintu bya Museveni. Simanya Museveni yewana kola bwati. Simanya Museveni yewana kola bwati. Simanya Museveni yewana kola bwati. So baganda bange njagala mubengejinge buli wola wa post ya Daily Monitor, buli wola wa post ya NTV, buli wola wa post ya BBS Terefina, buli wola wa post yonna abantu abo genda ngo mubengejinga mutekako comments mutekako abana baffe bapurutalize mutekako abana baffe bakubye mu elections mutekako all the violence zonna zaali mu kalulu. Hamukitegeera because kye baagala kutudivertinga. Baagala batudivertinga embu tuve ku mulamwa tubeerenga tuconcentratinga kubi post byabwe. Baganya okubeera n'ekyamagezi kye bakola ki. Kye bapostinga. Museveni wavuddeyo n'ogamba nti ogenda mu kooti. Omuntu agenda mu kooti agenda straight with evidence. Gwe ffe twakugambye jangu mu kooti. Bring it up. Osoko tukutegeere. Amukitegeera. Kati gwe Museveni baakubalidde nti osobola okudraginga NUP n'obeeraawo kubanga ye Nalukola bayinza obutamutwala mu parliament. Bayinza okubeeraawo nga bamudraginga paka next year. Amukitegeera. Naye kye mbasaba kiri ekintu kimu. Media outlets zino bwe mulaba posts zaazo mubeerenga mutagingamu ebifaananyi by'abaana baffe be bakubye ne babamenya ebyabatawa eby'obululu bwe bayiye buli kimu kyonna mu making sure nga muzi overcrowdinga. Hamukitegeera. Ate mmwe media outlets njagala okubagakasa. Daily Monitor nze nakula mmanyi olupapula olutegeerekeka lwa Daily Monitor. NTV abantu babadde babalaba nga mubuzaabuza abantu bannanga abantu b'amawulire mubadde mubuzaabuza abantu wano mwakedde ku macha Pale FM baagiggaddewo Pale FM okugiggalawo radio ebadde yaffe ya busiraamu naye teri musiraamu yali avuddeyo n'akola comment. Hamukitegeera. Pale FM yagaddiddwawo mwena mutya temusobola kuvaayo ne mukola ki. Naye olaalonga abaana baffe babadde bakubwa. Olaalonga abaana baffe babadde bahamingibwa. Hamukitegeera nga temuyina kye musobola kuvaayo mu reporting. Naye kati ono kasasiro wa Museveni over since olwaleero oba Daily Monitor mwakakola posting mmeka. Since morning oba NTV mwakakola posting mmeka.
njagala bannange mbabumba warning mu media outlets tusobola callinga boycott naye kino ekintu nze nakirabirawo nendaba ku elections Kanale Mugume mwali Kanale Mugume oyo mumumanyi alina links ku M23 mumumanyi bulungi oyo mwana elections NTV NBS mweri wateekwa okubanga waliwo something wrong. So baganda bange mwenna abalwanyi bana abasajja kati tubakubira mu bukodyo bwabwe gwe nawe naliye yagamba mbu bino batukola ki tubakubire mu bukodyo bwabwe batekayo ki post kyawe gena mutagingemu abaana baffe babrutalizinze Museveni bwe yejegeza mbu simanya abajjati bakuba abantu because of this and this mutagingemu abaana abajjati bwe profilinga mutagingemu abajjati bwe profilinga temuva ku mulama baganda bange